The newsroom, where untold story is revealed. Kulanye Masaka yakoze ng'omuntu omukulembeza yagala eggwanga. So philosophical. Yabadde philosopher, yabadde brief, yakubidde abantu bakalulu, talina gwe yalumbye, twabadde fujjo, nakano kankayiseewo. Tubaniriza akolate ku nteekateeka yaffe ennungi olunaku olwaleero nze Dennie okuweereza tuli ku BTN Media Beyond the Newsroom. Ensonga nnyingi ezigenze maaso okuba nga zitambula mu ggwanga lyattu Uganda over the week ate byonna nga tubirabye bizze ne bibaawo bingi ate ne tubiraba ne tubyogerako oba oliawo nga byetaagisa okuwa ku kadde okuba nga ate tubitegeera. Wetwogerera olunaku olwaleero ekiri ku mimwa gya buli bonna Uganda ye campaign ezakubiddwa e Masaka. His Excellency Bajjo Atabukidde bwe yeesoze Greater Masaka ebintu bingi byabaddewo okuli n'abo ababadde bamaze akabanga nga bagamba nti obuwagizi bwe eno tebuliiyo nti nedda ono ffe twamuleeta. Twewale okuyiwa omusaayi, twewale abantu okuva mu bulamu bw'ensi eno olw'okuba nti babadde mu kalulu. Ekyo teryaganyirwa, tekiina kyekyongera, tekiina kikyongera ku nteekateeka yaffe y'okubeera n'okulonda. Nolwekyo ekyabadde olunaku lwajjo omuntu munnayuganda munnaffe n'afa, abalala ne batuusibwako ebisago, kyatuleetedde ennyiike ng'akakiiko k'ebyokulonda. Kyatukoze bubi nnyo ne tugamba nti Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the Newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 45 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Bitegeera wetwogerera olunaku olwaleero ekiri ku mimwa gya buli bonna Uganda ye campaign ezakubiddwa e Masaka. His Excellency Bajjo Atabukidde bwe yeesoze Greater Masaka ebintu bingi byabaddewo okuli n'abo ababadde bamaze akabanga nga bagamba nti obuwagizi bwe eno tebuliiyo nti nedda ono ffe twamuleeta mu Masaka era singa siffe singa tali bw'ati, singa siffe singa ono tali bw'ati, ng'ebigambo bingi ebibadde byogerwa wabula yakoze campaign eyakutudde emiti. Twalabyeko ku attendance y'abantu nga for real it was so massive. Kino nno kirina bekitakudde mu bwongo era Bajjo avuddeyo n'abaako ebigambo bingi byayogera ku Robert Kyagulanyi Ssentamu era n'agamba nti akasajja ku maanyi ge kaalaze ekituufu kiri nti kalabika akalinda kulayira. Bingi nnyo ebiyogeddwa naye nga twetaaga okuba nga tubiwa akadde okusobola okuba nga ate tubitegeerera ddala bulungi nnyo nnyini ddala. Olunaku olwaleero waliwo gwe tugenda okuba nga tujagulizaako musajja mukulu ono mulokole bambi kyokka ate nga mukulembeze ng'era ali mu kifo kinene nnyo. Mukama yamuwadde ekisa n'afuna ezzadde ery'abaana babiri abo nno baba balongo era wano eno mu Buganda abo nno tubeera munnange waliwo emikolo n'egibakolebwako oba n'ebibogerwako. Kaakati nno siyinza kubeera nga ate munnange ndekayo okwebaza omutonzi ku lw'ekyo n'ebirala bingi nnyo bye tugenda okubeera nga ate tukoonako nga tutemaatema osobole okuba nga obitegeera. Wano wensinziira n'obuwombeefu obw'ekika ekyawaggulu okusaba vidiyo eno gimpere like bw'ogiwa like ejja kudduka emisinde gijaba mingi etuuke ku buli muntu eyo nno gyali asobole okuba nga atwegattako. Osobola okusubscribinga kona mu kigambo subscribe bw'omala okone wali eri mukadde then bw'omaliriza ojja banga ojja mu kigambo personalize osemu all of the notification ku mboozi zonna ez'enjovu ze tuba tukuteerayo. Wonno wenkujjukiriza nti tulina omukutu gwaffe omujjo gwa Dennie exclusive guliko ensonga z'Ssemasonga z'osobola okuba nga otegeera. Olunaku olwajjo twadde ne program yaffe nga ya premierinze mu ssaawa almost era nga Honorable Bali Mwezo Nsubuga mukulu Yisma Lubega yabaddewo nga okutemera ensonga zabadde mpitirivu nnyo nnyini ddala. Tujja banga tumukomyawo at least once in a week asobole okuba nga abaako ensonga zatutematemera ate era nga bwe tugenda mu maaso n'okuba nga tutunuulira
ebyo ebitambula mu ggwanga lyattu Uganda. Tekiba kya makulu okubanga weesuulirayo ogwannagamba ku ebyo ebiba bitambula mu ggwanga lyo. Kya makulu okulaba ng'eggwanga lyo ebiba bigenda mu maaso byonna okubanga bitambula nga naawe obitunuulira osobole okubanga obaako ettoffaali ate ly'oteeka ku ggwanga lyo. Kya makulu nnyo nnyini ddala. Awo wennyini banywanyi bingi byo byendeese wabula nzikiriza tutandikire wano. Njagala okutegeeza nti leero mu Lubaga omuliro gukutte era ebizimbe ebiwerako biyidde. Oyinza okwebuuza luddawa era ne weebuuza ki? Njagala sooka kuwa ku bigambo bya Honorable ono bamuyita Mubiru James. Ono nno atuuse okukubira poliisi okubanga eyanguwa ezikiza omuliro oguvudde ku kizimbe ekimu guugwo ku ssomero guugwo gukutte ebizimbe ebirala nga poliisi terabikako. Kyokka bino bigenza otuukawo ng'olunaku lwajjo waliwo omugagga mu kibuga Kampala wano amanyikiddwa nga Hajji Bakalubayo waliyo estates bangi mumumanyi. Ekimu ku bizimbe bye kyakutte omuliro tewuzaaweze yadde eddakiika 30 nga ba fire brigade bazze ne baguzikiza era nekiwona. Kyokka wano eno mu bankuseere baffe bambi omuliro gukutte ebintu by'abantu ne bisaanawo. Uliriza ebigambo bya Mubiru James. Embera eri wano baganda bange omuliro gukwase tetumanyi omuliro guva kuki okubanga gwokya amayumba gaffe. Tukubidde fire brigade tezituuka naye singa badde Kyagulanyi nga yayita singa tiyagasi yatuuse dda wano eno mulabe ekiri eri yonna. Tukubidde abasirikale bonna teri n'omu afaayo. Ebintu by'abantu mali y'abantu eri mu kuggwaawo. Poliisi tugikubira amasimu tegakwata emali y'abantu eggwaawo. Poliisi eganye okujja amayumba g'abantu gaggwaawo emali y'abantu eggwaawo. Mulabe kalina eyo naye etandise okukwata omuliro. Mulabe emere Uganda. Poliisi njikubidde essimu ne bangamba bajja naye kuba it's now 1 hour. Nothing has happened. It's now 1 hour. Police tendaba kutuuka. Tubakubidde amasimu. Tubagamba mujje wano omuliro guli mu kumalawo nnyumba z'abantu. No one is showing up. Naye singa badde tear gas mulabe ekiri eno. Mulabe ekiri eno. Mwerabireko nammwe. Embeera eri wano eno. Singa badde tear gas. Mulabe ekigenda mu maaso wano. Ennyumba z'abantu ziri mu kuggwaawo. Ennyumba z'abantu ziri mu kuggwaawo. Wetukoledde eggulire lino mu budde we tulikodingidde sheno poliisi ebadde tennaba kubaako kyejja kola era tugenza okugafuna ekyamazima amatuufu ng'ajja ku mukutu ogwa Honorable Mubiru James nga yakagateekayo eddakiika 3 wembijjiddeyo. So ayetaaga details zonna tujja kudda nazo mu stories zaffe endala ezidda. N'ekyamazima amatuufu ab'ebyokwerinda ebikolwa nga bino oba ebigwa tebiraze bino ebibambulira bwe babiguddewo tuba tubasuubira okubanga mu respondinga mu bwangu ennyo nnyini ddala kubanga mmwe be tulinamu essuubi mmwe musobola okututaasa wakati ewatali asobola kututaasa mmwe muba musobola okutuyamba. Obuvumu obwangu obwakozeseddwa olunaku olwajjo ku kizimbe kya Hajji Bakaluba tusaba singa bwe bumu bwe mukozesa ne ku bannayuganda abalala sagamba mbu kyabadde kirungi ekyabadde wonedda kyovula batuwibaza era tukreditinga omulimu omulungi gwe mwakoze ejjo mu kulwanirira ekizimbe kya Hajji Bakaluba. Ne wabula ne wano twetaagawo amaanyi geegamu. Twetaaga okulaba ku bannayuganda abalina eddoboozi eryawamu nga buli kye boogerako oba buli ekibanyiga nga nammwe kibanyiga ate nga mu respondinga mu bwangu. Ekyabadde kikutte ekizimbe ekimu bisusse mu 3 ebikutta omuliro ne bijja. Imagine Kampala kati singa ekintu nga kino kiba ki happenings mu bitundu ebyewala. Tugeze kino ekiguddewo wano nga kibadde busunju emmotoka weevira wano okutuuka eri byandibadde bitya. Then bw'otunuuliramuko n'olaba nti singa kibadde ekigudde wano nga kiguddewa Mubende olaba ndowooza distance ng'eyo n'ekiri mu Kampala n'ebizimbe ne bijja okutuuka ku sseeryo. Anyway ebyokwerinda mu responding bannange mu nsimu neno buli muntu yenna bw'osaba Katonda awulira essaala zo. Olunaku olwaleero njagala tu congratulating oba tuyozeeyoze omubaka Honorable Bali Nsubuga ono nno nga ye Nupu Flaga Beyala ku
ku kifo eky'okubanga ate munnange avuganya ku kifo kya Lord Mayor w'ekibuga Kampala. Olunaku olwaleero wetwogerera Honorable Bali Nsubuga akubyewo abalongo era musanyufu byansusso. Ategeezezza n'agamba nti ne badde essalayo okumala akabanga okulaba ng'afuna abaana bano abalongo. Jjukira nti omwami ono yazaala bambi aluddewo bamala akabanga ye ne mukyala we nga tebafuna zadde olw'ensonga ezitali zimu na zimu. Njagala kuwa ku bigambo bino owulire Bali Mwezi engeri gye yasanyuseemu nkwe n'obubaka bwa Kyagulanyi bwamuweereza then ate tweyongereyo olunaku luno olwaleero. Njagala olabe katambi kano ka Honorable Bali Mwezi Nsubuga wuno wano. Kabaza Katonda olunaku lw'eggulo yafudde Ssaalongo wekibanga kitiibwa ky'Abassaalongo tetubadde kyetaagisibwa mu kibuga leero nga Ssaalongo ng'amugogote Ssaalongo Bali Mwezi Nsubuga ekitiibwa Katonda ky'ekugire nebannyowe Katonda bamperamukisa. Honorable Bali Mwezi Nsubuga ali mu kujaguza ajaganya olw'okufuna ezzadde eri abaana ababiri. Njagala okutegeeza nti ekyamazima amatuufu Katonda waffe ono tatuwerabira era abaawo ng'akujjukira. Honorable Bali Mwezi waliwo omukolo gwe yaliko na sanyuka nnyo ng'alaba Ssaalo ng'akozezza abaana be n'ayimirira mu kifo ekyo kyekimu n'asaba n'agamba Mukama nkusaba ompa abalongo. Tewayisa yadde myaka 5 Katonda yanukudde Bali Mwezi n'amuwa abaana babiri. Njagala weerabira akatambi kano. Nze ndabye okunyuma okubadde wano ndabye abalongo kikulu era nga nange nsaba Katonda olunaku olwaleero Katonda ampa abalongo nange nyumirweko mazima n'abalongo nziramu n'abalongo nange nyumirweko embaga nga ndaba abaana bange bwe bati. Njagala okwebaza taata ne maama ababakuliza mu nkusa ey'okutya Katonda. Mu kutya Katonda amagezi mwe gatandikira. Mugende mu maaso n'okwagala Katonda. Musomese abaana. Bw'otamusomesa abaana temujja kufuuka gye muli. Nzaali wano singa tekwali kusoma ne wano sandibaddewo. Ndi musajja mulema wa kugulu kumu. Njagala okwebaza Ekereziya eyanteekako ennyo ettaffaali. Ndabye baganda bange wano bwe twasoma nabo mu seminale saasobola kumalako bagoba emmome kubanga nali sibitegeera. Balaba. Honorable Bali Mwezi Nsubuga njagadde okugirayo kana akatambi bano abaana baali balongo nga bafumbirwa munnange era baleeta baami baabwe wamu ne yeebaza nnyo abazadde abaakuza abaana bano naye nga babakuza mu mpisa nga bakuza abaana nga balungi gwe ababo b'okuzezza obakozezza mu mbeera ki era bajja kubeera nga boogerwako ki. Honorable Bali Mwezi Nsubuga olunaku olwaleero ali mu jjaganyira nga yeebaza Mutonzi okuba nti yamuwadde ezzadde eri abaana ababiri abalongo. Omubaka Bali Mwezi Nsubuga wetwogerera kaakano abuusabuusa balongo naye nga results y'ebyo byonna zaali Saala. Kakati omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu His Excellence the ghetto gladiator avuddeyo na muyozaayoza era n'amwebaza n'amugamba weebale ogumiikiriza era obumu ku bubaka ku mukutu gwa X His Excellence Bobi Wine yawandiise n'agamba nti congratulations Ssaalongo Bali Mwezi omuloodi wa Kampala empya kati byonna obimazeeyo taata. Omanyi wali wadde balina allegations nti okubeera Lord Mayor olina oba Ssaalongo biki bikoze bitya nti kati we kiba kyetaagisizza kuba Ssaalongo. Yes, I am Ssaalongo kati kyeboogera
mukyogere. Oyo ye Honorable Bali Mwezo Nsubuga. Anyway, Honorable mune njagala okusinzira wano era otwala omukisa guno okubanga nkuyozaayoza era n'okukwebaza omulimu ettendo ate gwokola naddala mu bitundu ebyeyo. Era tusaba bannakampala batuuseeko obuweereza obusingira ddala okuba obw'omuwendo. Mukama bw'abanga akuwadde ekisa n'akutuusaayo eyo. Kaakati gwe angoberera era andaba. Wano nno wenjagala tutandikire olunaku olwaleero. Akulira akakiiko k'ebyokulonda Simon Byabakama aliko obubaka bw'ayogedde era ngenda kubambukuwa obuwulirize. Anyway, kansooke nkuwa obwa Byabakama ate tudde n'ebigambo bya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu, then okwo nno kwoteeka ebigambo byani Bajjo owulire omuliro gwakumye olunaku olwaleero. Bajjo lwaki yandivuddeyo okuba ng'ayogera ebigambo byonna bino bwe biti? Njagala owulirize wano, tusooke tuwe Byabakama obudde ate tumuwulirize. Twewale okuyiwa omusaayi, twewale abantu okuva mu bulamu bw'ensi eno olw'okuba nti babadde mu kalulu. Ekyo teryaganyirwa, tekiina kyekyongera ku nteekateeka yaffe y'okubeera n'okulonda. Nolwekyo ekyabadde olunaku lwajjo omuntu munnayuganda munnaffe n'afa, abalala ne batuusibwako ebisago, kyatuleetedde ennyiike ng'akakiiko k'ebyokulonda. Kyatukoze bubi nnyo ne tugamba nti tukubiriza twongera omulanga eri yenna akwatibwako. K'obeere candidate, k'obeere muwagizi, k'obeere ekitongole ky'okwerinda, beeramu tubeere n'ekintu ekigamba nti ekyenkola kino kityobola eddembe lya munnange oba nedda. Ekyenkola kino kisobola okuleetereza obulamu bw'omuntu okugibwa mu nsi eno oba nedda. Nekyo tukwatako ffenna era ffe nga kakiiko tuze tubagamba nti ffe tubanga ffe tukulembera oba ffe tukola ku bintu ebiri mu program ya roadmap y'okulonda nga okuwandiika balonzi, ebintu bibeera mu biteerevu bulungi, teriiko okusikanga n'omuguwa. Otuba tuteereza ebifo by'okulonderamu, otwali twanjula enkalala z'abalonzi, tuyise display process. Ebintu byonna nsinga nkakamu, abantu bonna nga bakakamu. Naye bwe twamala nominations ne tugamba kakati nammwe kusinziira mu mateeka mulina obuvunaanyizibwa, mulina kye mulina okukola mu nkola ey'akalulu k'amazima n'obwenkanya. Ba candidates mugende eri mutuukirire abantu bammwe, abawagizi bammwe, mubabuulire program ki gy'olina eri eggwanga. Awo ebintu ne bitandika okwonooneka. Campaigns zaali zitandise bulungi, naye oluvannyuma ebintu bigenze nga bikola bwe biti. Nawe ketusaba nti ffenna tweddeko, twagale eggwanga lyaffe, twewale ebikolwa byonna. Gwe candidate, lwaki togamba abantu bo, abawagizi bo, nti mugende mu kifo egindi, nja kubeera mu tawuni bweti olunaku bwe luti, essaawa bwe ziti, campaign ngenda zikubira ekifo bwe kiti, mbasangeyo, temungoberera mu kkubo. Saagala mbasange mundindirire ku kkubo, wabula mugende eri mu kifo kiri gye mba mbasanga. Tulabye waliwo abakandidates bwe tulabye ng'alina abantu 10,000 z'abantu, naye abasanga wali ku venue, tajja nabo mu makubo. Kati lwaki naffe tetukola bwe tutyo? Abadde tukikola. Naye kye tugamba nti ebintu binisonga tugondera mateeka, tusobola okwewala ebikolwa nga bino by'okuyiwa omusaayi by'omuntu waffe, abantu baffe okufa. Lwekyo tusigamba nti ebiseera tukyabuuza, wasigaddeyo ennaku nga 42 oba 43 okumaliriza campaign. Gwe candidate, ennaku zino zisigaddeyo, ogenda kweyisa otya? Obulamu bw'abantu bawagizi bo oba obuteekamu kitiibwa, leka kubuteeka mu matiga. Naffe ab'ebitongole by'okwerinda bwe tuba tukola emirimu gyaffe, tugezeeko kulaba nti tukuuma obulamu bw'abantu. Ate bwe tubanga tulina ebintu bye tulina okukozesa, tubalirire nti kino kyengenda kukozesa wano kyetaagibwa oba waliwo ekisobola okuteereza embeera eno nga sijjeeyo kiri. Nolwekyo ffenna kyengamba kitukwatako
nga kakiiko era wiiki ejjanga bwe twagambye twategeeza eggwanga olukungaana wali kakiiko ebyokulonda nti wiiki ejja tugenda kukola olukungaana lwaba agents ba presidential candidates abakulu b'ebitongole byokwerinda Uganda Police Force naffe abakiiko kyebyokulonda tusobole okulaba kiki ekireeseewo embeera etokusajjuka so nga ate ebintu badde bitambula mukulu Byabakama Simon Mujenyi byebyo byayogedde byavuddeyo n'asobola okuba nga atutegeeza twogera bino byonna nga ku lunaku olwokutaano Kyagulanyi Ssentamu bwe yali agenda mu bitundu ebimanyikiddwa ng'ebya Busoga eyiganga waafa omuntu mulamba era bwe tutunula wano ku mukutu gwa X Bobi Wine yatugamba abantu abafiira eyo baali basatu bwe tutunuulira ku mukutu gwa X okusinziira ku ye kiki kye yatuteerayo era kye yatuwa ku lunaku olwo ab'ebyokwerinda nga bavunaana okukola effujjo lye baakola okufukirira abantu ebyasi nga tewali kye babakoze era Robert Kyagulanyi Ssentamu bingi nnyo nnyini ddala era yagamba bw'ati mu bigambo byo I am very sad to announce that that after a very successful rally in Iganga, the police and the military attacked us yet again in order to disperse our supporters who were leaving the rally back home. Like they have done elsewhere, these criminals fired live bullets at peaceful people and in the process killed at least one comrade and injured several others. So, after we have confirmed the murder in cold blood of Misach Okello, who was shot through the head. In bracket, we are told that the police smuggled 2 other bodies from the scene after shooting them, which information we are still trying to verify. The other comrades who were severely injured and are fighting for their lives in a hospital include Muwamanya Samuel ow'emyaka 24, Naminya Banoli ow'emyaka 44, Faima Namusobya ow'emyaka 24. Museveni and his criminal regime must be held accountable for all of these crimes against humanity. Bigambo bya Robert Kyagulanyi Ssentamu ani gwavunaana nga kugamba nti ng'ojjako Misach gwe bakuba essasi mu mutwe nti waliwo emibiri gy'abantu abalala 2 abaali bakubiddwa amasasi abaggyibwawo ku ssini ne batwalibwa ab'ebyokwerinda era nga gamba nti eno information gye tutannaba beera nga tuverifyinga oba kwekakasa imbu ye mu bigambo bye nga bw'ategeeza. Ffenna bali ku live we saw what happened on that day nti awo Kyagulanyi yamaliriza okwogera obudde nga bukyali kyatakolanga n'aleka eddakiika 3 nga zisobozesa abantu bano okubeera nga batambula ova kulale kuba ekibuga baali bakizinzeeko dda ne bwe yayingirira mu kibuga nga tiyagaasi yanyoose dda. So kati mwami Byabakama bw'aba avaayo ng'abantu bano abagambako mu ngeri oba oli awo eyo bagamba baana bawaka singa kyabadde ku muntu mulala ng'abaana bano abawagizi be bakutte ne bakuba abasirikale amayinja ne babakolako effujjo nga statements zaabwe bwe ziri singa ate kati lugero lulala nnyo nnyini ddala. Wabula Byabakama agamba nti tugenda tuuza meeting omweno week gye tutandika olunaku olw'enkya nti boogere ne ba agents b'abakandidate bano abeesimbyewo n'ab'ebyokwerinda. Nze mbuuza ekibuuzo kino
eri mwami Byabaka n'abalala ab'ebyokwerinda abali ku mukutu guno abatulabira abatugoberera bandibadde bavaayo okko ne batunnyonnyola butya bwe kimenya amateeka munnansi okwenyigira munnansi okubeera nga yeenyigira mu kuyimirira ku luguudo oba ewuwe ku lubalaza n'awuubira ku mukulembeze we ng'ayitawo ekyo nakyo kimenya mateeka ansa gye neetaaga ommanya nti ye oba nedda then era ekirala kye tusobola okwebuuza nti abantu bano abakubwatya gas n'osanga omuntu ng'atambula omusirikale n'akwata pepper spray akacupa n'akakyusa ne bw'ati kuba tamutuuka n'amukuba pepper spray mu maaso ne mu kamwa ebyo ebikola bwe bityo lwaki akulira akakiiko k'ebyokulonda Simon Byabaka mu mulamuzi omulamba amanyi amateeka nga tovaayo kwogera ku bikolwa bwe bityo wabula n'opininga bano well and good singa abawagizi bano babasangayo naye kimenye mateeka bw'oba osisinkanya abawagizi bo mu kubo n'obabuuzaako oba n'obawuubirako to me I think tekimenya mateeka kyova olaba Katikkiro Charles Peter Mayiga yavuddeyo kati bino byonna nga bigenda mu maaso ow'ekitiibwa Simon Byabaka Mamujenyi aveeyo avumirire butereevu ebikolwa bino ebikolebwa abasajja bano ab'ebyokwerinda abategeeze nti bye mukola si bituufu era tetukkiriziganya nabyo 100 ku kinnaakyo aveeyo atugambe nti kino ne kino ne kino si bye mubadde mulina okubeera nga mukola kubanga Byabaka bwakeera ku makya n'atutegeeza nti ab'ebyokwerinda nammwe mutegeere nti mumanye amaanyi golina okukozesa no si golina okukozesa yes bagambe wali juzi yatugamba nti ekyokuleeta embwa ekyo nze simanyi engeri gye sitibwa intelligence simanyi oba eziba zeetaagisa oba tezeetaagisa but what are measures ezigenda okubeera nga ziteekebwa ku bantu abazze mu mirembe nga tebataddeewo okwekalakaasa mbadde nsuubira omwami Byabaka muvaayo n'ayogera ku kyokkwata ne bakuba bannamawulire tear gas nga lwaki poliisi ekola ekyo then n'ekirala twatunuulidde tear gas gwe baakubye mu kibuga n'emiggo nga ne candidate yajja buzzi kati abantu bano babadde bakoze eki wabula bino ebintu byongera ovumaganya President Museveni n'okubeera nga bisiigira ddala ekifaananyi ekibi eri omukulembeze w'eggwanga kale nno ebintu bwe bityo tuba nno tubivumirira nese kuvumirira yenna olunaku lwajjo omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu yabadde mu bitundu by'Ejjinja abini mu bitundu by'e Masaka eyo ne wali abakungu abaavaayo ne bategeeza nti omukulu ono ffe twamuleeta mu by'obufuzi era ffe twamukola era ffe twalwana nnyo era ffe okubeerawo kwaffe kufudde nnyo Kyagulanyi okuba ow'ettendo nti singa si ffe afa ab'amaanyi ennyo Kyagulanyi teyandibadde kyaba Ssennyonyi yayimiridde n'abuuza bannange abo bagamba nti be baleeta Kyagulanyi wuuno wano kati naye bo baliro ddawa ate mwana tu nga baleeta Kyagulanyi abaamukola tubalaba nga mpawo n'omu gwe tulaba this it was a signal to them people like the like Mpuga and the group who thought they are stronger than the party omanyi bw'obeera nga mu ssomero ng'oli muyizi oba musomesa teri muyizi oba musomesa munene kusinga ssomero that's why ekyo nkisinga kisa nnyo ku baana ku club zino ez'omupiira kati nyinza okugerezanga ku ttiimu ya Arsenal waliwo akaseera we kaali nga Arsenal emiridde ku basambi nga 2 oba 3 ng'emiridde ku Ozil Sanchez then ne batunda Sanchez ne basigaza Ozil n'akaseera kaatuuka nga buli omu alowooza nti Ozil n'Aubameyang ku side eri bwe baba tebali ku Arsenal egudde ate tabwe yajjawo abo abasajja bonna ne Lacazette waako azimbye ttiimu kati n'abawagizi gye bakkiririzaamu nga bagamba nti eno ttiimu esobola okuwangula ekikopo why because there is no player who is bigger than the club right now ab'ebitiibwa Mathias Mpuuga Nsamba omubaka omukyalo wa Masaka Juliet Kakande kwoteeka Honorable
Abedi Bwanika Doctor nga bali mu kaweefuba ow'okukunga abantu okulaba nga badda ku luuyi lwabwe olwa DF. Ku kadde kano Kyagulanyi kye yakoze kyokka e Masaka, it was a signal to them. Ebalaga era ebagamba nti you're totally nothing to me. Oh, you're nothing ku nkyukakyuka. Nti namungi w'omuntu oyo yonna ye muntu ali ku nkyukakyuka, atali ggwe omubaka, atali Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ekijjawo Kyagulanyi ng'omuntu wabula n'ekireeta okubeera nti Kyagulanyi is an idea. Which idea is that? Or which idea are we talking about? The idea for the change. Idea y'okwagala okukyusa ebintu. Idea y'okwagala okubeera n'eggwanga erifavoringa buli muntu, eryokulaba ng'omuntu aba n'essuubi nti bino ebbeeyi y'ebintu eyeekanamye esobola okukka. Ani amuwadde essuubi eryo ye Kyagulanyi? Then who are you to them? Gwe Mpuuga, gwe Juliet Kakande, gwe Joel Ssenyonyi, gwe Gundi. Tobaako ky'oli, wabula olina beera based down to earth and you served these people. Just baba bakwadde chance ekukulemberamuko okulaba ng'oliko w'otuuka. Oba nga mukwata omugendo ogwawamu ogw'enkyukakyuka. Tuli ku Beyond the Newsroom abandaba era abangoberera, nze Dennie njagala basaba era nti video eno woli wonna w'osiizira okuba nga otulaba gimpere like etambulire eddala etuuke ku buli muntu yenna asobola okuba ng'agifuna. Kaakati Bajjo ye asiimye Kyagulanyi era n'amwebaza n'ebigambo bya Bajjo byayogedde. Njagala sooka bikuwaako wano wuliriza. Kyagulanyi Masaka yakoze ng'omuntu omukulembeze ayagala eggwanga. So philosophical. Yabadde philosopher, yabadde brief, yakubidde abantu bakalulu, talina gwe yalumbye, twabadde fujjo, nakano kankayiseewo. This is Masaka for you. Mulimu ebivubuka ebita mission ya Kyagulanyi. Nosanga ekivubuka nga kisindiko wa police bibirizo kwasibya nuupu. Kino nkiddamu. Gavubuka mmwe totunula ku TV nze nsomese. Bivubuka mmwe nalaba ekivubuka nga kisindiko musirikale wa traffic. Nosanga ekivubuka nga kiprovoking wa majayi ne mmundu. Bayizo okuba nga babateekamu kukola violence. Nakino njagala nkiddemu nga ndi ku TV ne radio. Temutwala Museveni w'abaagala mu bikolwa bya violence. Nkiddamu wako. Okay. Ate nkyogeza mutima gwa ggwanga. Buli kivubuka ekisirusiru ekiwumba tuutu towetantala kukola bintu Museveni w'abaagala kuba Museveni ayagala kubrandinga Kyagulanyi as a violent person. Kyagulanyi kiti kye kitambula bulungi ku international image. Era ne Kyagulanyi kimutaasa nti bw'aveeko agamba temukola fujjo, temukuba WNRM, temubba bintu nkubanga ntera mugoberera ng'asaba Babalisimbula waka. Bajjo ono agambye nti Kyagulanyi he's a philosopher, nti Kyagulanyi mulanzi, byayogera biba bituukirira. That is a philosopher. Wabula simanyi oba kye yabadde ayogera nga kye kituufu ate kye yabadde ategeeza oba kye yaggyeeyo. Naye nti Kyagulanyi yagenze mu Masaka so si kulwana ntalo wabula kutuusa bubaka ku bannamasaka bwe beetaaga omumanyi obw'enkyukakyuka n'okusabira bano ababaka basimbyewo akalulu. Yes, awo tomutiikinga. Nti bangi baasuubidde olunaku lw'eggulo nti Bobi Wine kaakutte ekkubo eridda e Masaka kyagenda okusinga okukola n'okusimbako essira kwe kubeera ng'adda mu kuvuma Mpuuga okubanga ayogera ebigambo ebiwanvu era ebisongovu eri ababaka bano, which was right to those who thought so. But to the people who knows Bobi Wine well, and to himself, Robert Kyagulanyi Ssentamu, yagenze ngali strategic points zenga zisengese. One, babadde basiiga ekifaananyi okubeera nti ndi Muganda atawuliriza Buganda era ayisa amaaso mu Buganda atawa Buganda kitiibwa. Ekyo yakiggyeewo atyo olunaku olw'eggulo ng'agenda mu ssaza lya Ssaabasajja ery'e Buddu. Yayambadde bulungi omuteganswera n'ateekako ekkooti ng'omusajja Omuganda. Era bwe yatuuseeyo kulaala eyasookedde ddala ku ssaza, omanyi lwaki bakyuzinze ekisaawe eky'essaza nti kya Ssaabasajja Kabaka. Kaakati omuntu atakolagana na Buganda tosobola atebeera ku ssaza ku kisaawe ky'essaza erya Ssaabasajja. Omuntu ayise maaso Buganda tolina kukola kintu kyonna kyefaananyirizaako wadde
ku Buganda biki ebyo yakoze ebyefaananyiriza ku Buganda oba ebiraga omusajja Omuganda omutuufu. 1 okuba n'empisa okwambala ng'omusajja Omuganda n'oyambala ekkanzu eyo n'ogiteekako ekooti bulungi. Ekyo nno kabadde kabonero ka njawulo olunaku olw'eggulo. Era omukulembeze oyo Robert Kyagulanyi Ssentamu yatuuse ku Lwale olunaku olw'eggulo kye yatuukiddeko kwabadde kuyimba luyimba lwa Ssaabasajja lwe yamuyimbira nti ayinza atya okuyimba n'atatenda Ssaabasajja Kabaka waffe amagero ge tulinawo. Bobi Wine n'arecognize nga najja emitima gy'Abaganda bonna ne bayimuka. Omuntu ne yeenyumiriza mu Bobi Wine. Era lwaki sikunoonyeza ku kagundi kano okawulirize olabe Bobi Wine omulabe olunaku lwajjo mu Masaka wano kakunoonyezeeko katini. Bobi Wine e Masaka ku kiki kye yakoze okkirize nti akasajja ate kalalamu ko ku ekyo kye tubadde tusuubira. Era n'ababadde bagamba nti oyo Robert Kyagulanyi Ssentamu njagala kunoonyeza wano. Soko owuliriza akayimba kano. Tukola nalyo akalaga nti Ronda n'Obuganda tuli mwoyo gumu bwe guti nyimbira Kabaka wange. Nti nyimbira Kabaka wange muwenda mutebyoyo emengo kakati nti first and foremost kyabadde kikomyawo emitima gy'Abaganda n'okugula emitima gy'Abaganda. Era ekyo ekikolwa Kyagulanyi Ssentamu mitembo kye yakoze olunaku lw'eggulo bye bimu ku ebyo ebyabadde biraga nti mwe message gye babadde nga mu preachinga all over mbusaagala Buganda sikolanagana na Buganda nkyamu. Ekituufu kiri nti ndi muntu awa Ssaabasajja ekitiibwa n'emmengo regardless of abo abakola ebyabwe. Ako ng'akabonero akalaga obumu era akalaga enkolagana. Nakugamba nti Kyagulanyi bwe yali atandika campaign zino yayita abantu ab'ebitiibwa mu Buganda wano. Era ng'abamu ku abo abasinga okuweebwa ebitiibwa kwe kuli eyali Katikkiro Mulwanyammuli, okuli omukulu w'ekika eky'Embogo Mwasibuka, omuli bajajja ab'obusozi ab'enjawulo, okuli bakatikkiro ab'enjawulo abawummulera abaweereza obulungi, okuli ow'ekitiibwa Israeli Mayengo n'abalala. Ekyo kyokka kyali kimala okubeerako ekifaananyi kye kiportrayinga gy'oli nti Buganda and Bobi Wine they are together. Era kati buli oli asinza okuvayo n'agamba nti Kabaka aveeyo ayenda osinga Kyagulanyi agambe gwe tuwagira tasobola. Why? Mwena mujjukira bulungi endagaano eyakolebwa eya is it 1982 what omuka gunvudde mu bwongo wabula nga eriawo MOU nti tontabaala nga nange sirikola ki siri kutabaala. Buganda kingdoms tezikirizibwa kwenyigira mu byabufuzi ebya wakati newankubadde ate nga regime ebakozesa okusobola okugula emitima gy'abantu abo babakkiririzaamu. Ekyo ky'okugula n'okukolebwa ebintu ebyo kya buntu. Kaakati wabula bano abasajja abali outside bano Bakatikkiro Nawummula Bamulwanyammuli they are free to talk and most especially to groom their leaders
be balaba nti basobola okukulembera bulungi abalala nga balina ensa nga bantu balamu nga balungi abagenda okusobola okuba ng'eggwanga lino babaako ettoffaali lye baligattako. Kati gwe yali agamba nti Buganda ne Kyagulanyi ekyo kyawedde. Yabalaze nti ayimirira ku ssaza mu ssaza lya Ssaabasajja erya Buddu gy'asibuka bali gye babadde bayimiriridde ebbanga nga bwe bamuvuma bwe bamusindikira ebisongovu gye badde bamuyitira omunywi w'enjaga gye badde bagamba nti ffe twamuleeta wano ne tumwanjula naye ng'awoza ffe twamuleeta ayinawo abantu 20 bwe yatuuse yasombodde ekibuga Kiramba abantu abali mu mitwalo nga 10+5 be bakuŋŋanya olunaku olw'eggulo okwatendinga kampeyini ye n'okuwuliriza obubaka mwe yabasabidde okuba obumu n'ebintu ebirala. Wano ffe mu Buganda ekisookerwako omuntu waba talina mpisa oyo aba avumaganya nnyo Obwakabaka era aba alaga nga atali Muganda. Ekirala toyina mpisa towa bantu kitiibwa n'ebintu ebirala ebiringa bwe bityo. N'ennono za Buganda ng'ozikiririzaamu okwagala obuwangwa bwo obutavoola buwangwa n'ebirala byonna omuntu yenna abikiririzaamu era abiwa ekitiibwa aba Muganda omujjuvu ennyo. Kaakati awo ne tudda ku basajja bye babadde nga bajja boogera nti eyo Nuupu twagivaamu kabiina k'abasiyazi n'ebigambo ebirala bingi. Bwe yatuuse teyasobodde kwanukula baami abo abazze nga boogera ebigambo ebyo. Kye yabadde alina okukola kyabadde kimu kusirika kwanjula baani abeesimbyewo mu kitundu ekyo. Era mmeeya wa Masaka City omukyala Namayanja tumwebaza nti yakoze omulimu ogw'ettendo ennyo n'okuba nga yakyusizza roots Kyagulanyi walina okuyita okulaba nga amuyisa mu ttawuni kyabadde nakyo kyanjawulo. It was her effort. Baayagala okumuwa venue endala n'agamba Ssaabasajja atuwa ekisaawe kye tujja ba ku kisaawe ky'okusaza ewabadde wagazi obulungi wanene nnyo ne bakola kye baakoze era campaigns ne zitambula bulungi. Wabula era temubulamu bali bambazuulu nga Zaake Francis Butebi bwe yatuuse yakubye ku mutwe kutta. Joel Ssenyonyi Besekezi yabuuzizza abaatugamba nti be baleeta Kyagulanyi e Masaka mubawulira nti tubawulira n'ebigambo ebirala byabadde bingi. Jjukira omusajja bamuyita eri 5 ekyo nammwe mwenna mukimanyi. Era Mathias Mpuga Nsamba bwe yakutooya akazindaalo yabategeezezza nti principal bwe yampa okuyimba oluyimba lwaffe olwa manifesto yaffe y'enkyukakyuka nateekamu ne ŋŋamba nti abafu kugunjaawo emirimu babalamu bannamateeka bataddewa nga 5 agamba mbu baggyeewo looya ne baleeta kadongo kamu. Kyaluma Walukaga ng'omuntu. Anyway, nange ndi omu ku abo abantu abasinga okuba nga saagalira ddala muntu ayisaamu maaso profession yange oba ekyo kyenkola oba ekinfudde ekikyendi sikyagala mu bulamu bw'ensi eno. And the moment wokera ku machano gamba abannamawulire bakola bati bannamawulire bakola bwe bati togenda funayo chance oba omukisa oguddamu okundabako ng'oli nange bwe ba mukwano gwange omukwano awo guba gufudde. So Walukaga oli bwe yakwata ku mulimu n'agenda mu mbeera ey'okubeera nga bamutyoboola n'omukakkanya mbu oyo tyetye talina ki yafunye omukisa ne chance entuufu ate bonna bannabuddu. Oli yasiimwa ne Ssaabasajja n'amuwa ne tayito ye nti Sir Mathias Mulumba Walukaga. Ekyo nno ekitiibwa kigabwa Beene oba Nnaabagereka. Kyova olaba batini abazze nga babifuna ebitiibwa bwe bityo. Kati Sir Mathias Walukaga yayanukudde 5 n'agamba nti basudde yafa dda ne Kafeero ne mu Masaka mubaddemu omwana ayimba nga Kafeero ne basudde era nga kyatugamba nti omwana ono ayogerwako agenza okufa ng'ebintu byonna byakoze abikoze mu nnyimba z'abagenzi abo. Omulamu looya bameka bootondeddewo emirimu nga bodda mu constituency ate obagamba bugambi nti eyakubba ye yanziba. Anyway, oyo naye yabadde alina okubeesasuza ate n'abajjukiza nti namugamba oluyimba lwe gye luli sinnalukola. So Walukaga ye tumumanyi bwe kidda mu ntalo kasita omutinkuula ojja buuza ku Samuna olaba ne Chris Evans namulabye ng'agamba nti
nze Sseggona yampita okuyimba ku campaigns ze naye natya akasajja kawalukagga kayinza okukusabula n'owulira nga n'okufoofa era nze sina kye nnyinza kukeera ku makya nemba nga nkagambako yadde ekimu bwe kiti oyo nno ye musajja gwe bayita walukagga. Anyway, kaakati Kyagulanyi ku lunaku lwajjo ebigambo byabadde bingi nnyo nnyini ddala wabula nzikiriza nkuwe ku bimu ku byo biibino wano. Nalomanzi tunkabira lugamuntolinze yekabire kimbindi tonyigira akubye kimbindi tonkabira kimbindi tonyigira people power our power. Bobi Wine yebadde mu nnyendo mukungwe. Yes, I think yebadde last venue sicho yasinzidde n'agamba nti nalomansi tonkabira. Jjukira yayimba oluyimba olwo ng'amaze omumanya nti omusajja yalidde ebitaano naye n'amutereka. Kati yazze n'akabajjukiza n'agamba nti nalomansi naye n'abagamba eyo si gye tukola ki si gye tulaga. So kati bangi abagamba nti Kyagulanyi atambula ayogera ebigambo bingi byayogera ni talina manifesto talina bintu byasobola kugamba bannansi kulaba nga bawuliriza era ne bagamba nti omukulembeze ayogedde mbwa ebyo Kyagulanyi tabirina. Wamma abaffe kye twagala obuuza, does really Kyagulanyi have a manifesto? Abamu twalabanga abagironchinga era bw'aba abyogera olumu tubiwulira naye wuliriza wano. Abantu b'Omuganda bimugo ba Museveni kabaka weddemu njagala mbasaba baganda bange ennaku z'omwezi nga 15 omwezi gwa January muveeyo mu bungi mulonde. Abaana b'e-Busoga balina tteeke gye batuwadde bagambye nti bo banagera ku macanga 15 buli anaazuukuka tagenda kulinako kokookolima ye yagenda okookolima namwe munazuukuka nga 15 fuba omekinge sure tobeera bize nga 14 musobole okuzuukuka ssaawa 11 oba 12 nga 15 January ogambe nti weewe abo abatakola ddoboozi oliwaddemu okufuna pirimbi mufune zipirimbi olugera ku makya nondaga okuteesa neera zijjudu ezo zakuuma kalulu muzeeyi teyanza bannange. Kaakano ne kino kankibagambe funa pirimbi eberenga sigino olugera ku makya mujjukize bannammwe tibannange luno lwe lunaku twabagamba bwe babba akalulu kaffe twabategeeza titugenda mu kkooti y'abantu ekkooti y'abantu egenda kutuula nga 15 omwezi gwa January omwaka ogujja. Njagala obbasaba mwenna mubeere abalamuzi ku lunaku olwo olugenda okusala omusango ogwa Museveni yeekweka mu bijambiya. Olunaku olwo lwe tugenda okusala omusango ogwa bannaffe be batise ebbanga lyonna. Olunaku olwo lwe tugenda okusala omusango ogw'okutubbako emmwanyi. Olunaku olwo lwe tugenda okusala omusango olw'okugoba abaana baffe ku nnyanja. Olunaku olwo baganda bange lwe tugenda okusalawo Uganda empya. Ku lunaku olwo kati mulindeko tetunatuuka mulindeko fuwa firimbi 15 ku lunaku olwo bannange lwe mugenda okusalawo oba luno oluguudo n'enguudo endala zinaakolebwa kolasi oba sigale bwe zityo. Lwe mugenda okusalawo oba mufuna amazzi amalungi, mugenda okusalawo oba amasannyalaze gatuuka buli wamu, lwe mugenda okusalawo oba baganda baffe ba Edi Mutwe ba Gaddafi ne Dr. Kizza Besigye oba bateebwa kuba tebalina musango oba basigalayo mukomera. Ku lunaku olwo mmwe balamuzi. Ku lunaku nga 15 bwe lutuuka funayo firimbi ofuwe ojjukize abalala abali eyo abatulaba nti ekyokukola kye kino ne kino ne kiri. Do you know as to why Kyagulanyi ayogera bw'otyo? Kakati wano abagamba nti talina manifesto awo we basinziirira. Lwaki? Nti
engeri gy'ayogeramu ebigambo bye alinga abisabika ng'abyogerera mu ngero in parables, like the way how Christ used to talk to his disciples. He couldn't talk to them directly, but as the way of communication, he used the parables. Mu ngeri ey'okwogera nabo yayogereranga nnyo mu ngero. Kati kinene akizizza mu kifuulannenge. Ekifo ky'okubeera nga bagamba bannange njagala bwe munannonda tugenda kubeera ne Uganda eyawamu nga tuli bumu nga tetwesosola. Bwe munannonda enguudo tugenda kuzikola, transport yakyuke. Bwe munannonda emisolo gigenda kubeera nga gikendezebwa. Bwe munannonda ekitta abantu ekijambi ekyali e Masaka tekigenda kuddawo. Abantu baneyagalira mu nsi yaabwe, banaatambulanga era banaafunanga eddembe lyabwe. Nti bwe munannonda bannange temujja ggobwa ku nnyanja tugenda kukomyawo. Bwe munannonda tugenda kuta abasibe bonna ba Edi Mutwe bagenda kuvaayo. Bwe munannonda tugenda teekawo enkola enfuga ey'amateeka. Talina kati abikyukyusizza nti buvunaanyizibwa bwo obuli kino kyagezaako kukola kwe kukulaga how valuable your vote is. Akaluluko ka muwendo kyenkana ki? Osobola gwe okwesibira mu buwambe olw'akaluluko ng'olonze omukulembeze omubi. Wabula osobola okukyusa ebyo by'obadde olabanga ebiganye mu bulamu bwo, naye ng'ekikubikukyusirisizza obikyusizza mu ngeri nti olonze omukulembeze agoberera ebyo bye mwagala bikolebwe. Era ebyo bye mwogerako bye bino. Kati ye Kyagulanyi akugamba sooka otwale akaluluko ng'ak'omuwendo olonde. Bw'obala okulonda okakuume omukulembeze wo yalangirirwe. Bw'anaalangirirwa kati ate bino ebibadde ebizibu byo yajje ng'akola ku ebyo ebizibu byo. Kyova olaba manifesto yakwata Walukaga agiyimbe mu luyimba lulamba tuli mu lulimi Luganda. Kyova olaba yakwata buli region bakyuse manifesto eyo bageze mu nnimi ezo abantu basobole ogitegeera. But it's really unfortunate okusangayo abantu nga bagamba nti Kyagulanyi talina manifesto era byonna byayogera bannange Kyagulanyi talina manifesto. Addaawo aleekaana Kuzilare ye mukulembeze yekka ku ba presidential candidates atambula nga talina manifesto. Nedda. Ebyo byonna bwe wabigulira gw'owulira nga Kyagulanyi talina manifesto era talina kyagamba abantu. Wuliriza bulungi. Mwebyo gwe togiwulidde boddayo n'ogisoma. Unity okubeera ne Uganda eyawamu to unite Ugandans. Okukola ku malwaliro ebyenjigiriza okubeera nga tobikyusa, okubeera nga tubeera ne emisolo nga tugikendeza, okutumbula ebitone by'abantu, okyusa ebyenjigiriza n'ebyemizannyo n'ebikoze bitya byonna tebiriimu mwebiri. Okutumbula ebyobusuubuzi na biki abyogeredde mu statements nga 4 najjayo manifesto namba kikyeyogerako. N'ebizibu byo nga ggwe Munnayuganda biri luddawa. Byebyo byakugambye era byayogeddeko. Kaakati ekibuuzo kiri nti gwe manifesto kikaaki gy'oyagala okuwuliriza era gwe biki by'oyagala okukolera. Bwe ziba nga policies ze zirina okukolebwako, yes zirina okukolebwako naye zitya ng'olonze omukulembeze oli. Or else gwe bw'oba olaba nga by'olimu bye birungi. Tulina amasomero gaffe amalungi ennyo, tulina enguudo zaffe ennungi wano mu Uganda era nammwe muziraba enguudo nnungi. Tulina amalwaliro gaffe amalungi nga basawo bakukolako bulungi. Protecting gains. Those are our gains that we should protect. But if you know things are not right, then vote for someone who is saying this and this isn't right. We should collect it or we should work on it in this way or this one or the other, in one way or the other. It's just a matter of using common sense to understand his manifesto. Omusajja agikwata tekikyamwetaagisa kuwandiika script wabula kimwetaagisa okubanga abiyimba ng'oli ayimba oluyimba. Azze abikola era azze abibagamba. Kaakati gwe wamma kye weebuuza era ky'oyagala kyekiriwa. Bajjo ono nno yabadde alina kyagamba wano oba kanaye Bajjo aliwo Bajjo wano ndowooza. I think you heard about that. Then let me get for you here.
nabadde nsubire Masaka nadde mayiti Masaka genda kumenya region y'abano bonna bagita record y'abano bonna tyaganye kitegeza abaganda bana abantu bona bono liba bona bali abo bayire Masaka babadde Masaka naye tebasinze baluwa tebasinze bayigango bemba ngambe nganze Kyagulanyi ngampangudde nsooka kukolera baluwa nenzizaako abebusiya ne Iganga ne Koboko beba kyasinze okola kakati ate ekyenjawulo kyakoze Masaka for the first time Kyagulanyi yatandikidde Masaka okwogera machuwa politics kusaza ground era bwe yavudde Masaka simanyi oba speech Kyagulanyi aligiddamu bwe yagenze Masaka teyalumbya Mpuuga ne bwe yabadde alumba Bwanika yayimbye ennyimba ze he was so philosophical Kyagulanyi was so philosophical naawe mwako jako kuba power bank eno tekera usijano kujigiriza luzungu gwacho lumanyi golo Kyagulanyi was so philosophical Bajjo ye mundaba yewe y'ebintu agamba Kyagulanyi pawo by'amaanyi nnyo byakoze Masaka era tekimatiza bulungi kyabadde kirina engeri emu oba endala gye kyabadde kibulamu naye ng'abaana bakoze bulungi. Anyway, ekituufu kiri nti campaign zino bukyanga zitandika kutambula bingi bibaddewo era bikoleddwa ku njuyi zonna. Tulabye Munyagweri ng'agamba nti abagwira ngenda bagoba wabula ate ffenna tujjukire nti waliwo presidential debate yategekebwa ku NTV olwaleero ku ssaawa 2 by the way era ninze wano ndabe nga omukulembeze akonfaminga nti atuuse naye I think ndowooza nga Gino Museveni bwe yavuddeyo n'awandiika n'agamba tagenda abeera ku debate eyo so simanyi oba ye asazeewo agibeeko oba taagibeeko naye simanyi byonna njaba mbikola ki tubibawa naye yo Masaka yawuumye era ebintu byayogeddwa era ensonga nezoogerebwa era tulinda bulinzi kaseera zikolweko ng'ate tugenda mu wiiki endala kuba esigadde ennaku nga 40 ez'okunoonya akalulu. Tusaba busabi Iggulu ddene atukwatirwe ekisa buli kimu kitambule nga bwe tulowooza kitambule maridadi sana kabisa. Ate ab'ebyokwerinda nabo bambi bagoberera amateeka baleme kubeera awo ng'ate bannansi babatwala ng'ekitagassa. Munnansi oyo muwe wa musolo asaana okuwakkatiibwa asaana okukwatibwa obulungi asaana okukwatibwa ng'omuntu kubanga naffe tuli bantu n'ab'ebyokwerinda ku fujjo ddala lye baakola e Kawempe ne batuuka okuba abakadde bantu ne babalumisa embwa. Ebyo byonna tubivumirira. Nalaba RCC wa Kawempe ng'agamba nti abaakubwa baali bana bokka abaafuna ku buvune era balina mu ddwaliro mbajjanjaba. Ne wabaawo ngamba nti anze nali nyimiridde wali ku kinyo wennyini abaana baagwayo nga 6 abaana abaagwa omu yasooka wansi yafa nofa. Olina ngamba nti yo yalimba taliyo gwajjanjaba. Kati ebyo byonna okubyewala kwe kubanga ne poliisi efaayo eri abantu beekuuma. Mazima nvumirira ekikolwa ky'omusirikale eyakwata pepper spray n'amukuba abantu nga akugoba n'amukuba n'obwoba otunudde eri n'akyuka n'amukutunuza mu maaso. But why could you do all that? These are fellow Ugandans bemubeera nabo n'abaana bammwe mwe bawangaalira. Uganda nnene yaffe ffenna etumala. So let's behave tweyagalira ate mu Uganda eno. Ku lwa Katonda n'ensi yange mbaagaliza ate Uganda empya ennungi if God wishes n'agitutuusaamu abamu ate n'okubeera nga ffenna tumanya nti ovunaanyizibwa kikumi ku kinnaakyo eri eggwanga lyo. For God and my country, nze Dennie, beyond the newsroom ensonga zibadde empitirivu zetutemyetemye olunaku olwaleero lunaku lwa Sunday. Wabula munzikirize mbate wabula mbajjukiza nti tulina omukutu ogwa Dennie exclusive waliyo naye emboozi ennyuvu nnyingi era nkuyita nkusaba twegatteko osubscribinge ku mukutu ogwa Dennie exclusive. Wansi mu comment section ngenda okuterawo link ogifune bulungi nnyo nnyini ddala. Otwegatteko nayo ate tunyumye emboozi twogere ebigambo bya kisajja kikulu kubanga ekyo kye kikutegeeza
timwattu ovunaanyizibwa ekikumi ku kinnaakyo ku ggwanga lyo. Munzikirize mbatere wano ate oba oli awo sekita kitava ku ssengejjero kifuuka wankindo sijalemera mu ntebe ng'abamu abagiremeramu ba chairman nga mala emyaka 7 nga tagivuddeemu. Nte mbaagalize akawungeeza akalungi abo abazuukusa emisana amalungi n'amakya amalungi wonna woolabidde vidiyo eno mu budde bwonna mwebale nnyo mwebalire ddala. We meet in another story. Bye bye. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.